Ku Sunday ya wiiki ewedde twakulaga musajja mukulu Katumba Frank atanywa guteeka eyakkira ebisigalira by'abafu n'abiziikula nga yabitwala Bulemeezi gye baabimugobya olwo n'abizza ku kijje n'akuwadde gye yali abiziikudde nga bino olwagwa mu matu g'ab'eŋŋanda baasitukiramu ne baziikula bino okukakasa oba ng'abizizzaawo kyokka kyababukako okusanga ng'ebimu tebiriimu ekyabawaliriza okuyita poliisi eyakwata Katumba n'emuggalira. Mulaka musezi ekikolwa kyakoze kya busezi na bulogo oba abantu ye babadde batwala bbali oba aguze mayembe getetuma. Wabula Katumba yateereddwa ku kakalu ka poliisi n'alagirwa okweyanjula ku poliisi olwaleero esobole okumutuuza n'abooluganda bagonjoole ensonga zino nga leero poliisi ebadde ekulembeddwamu Osisaidi w'Ebulenga Tulinawe Dickson ezzeeyo mu maka ga Katumba gyetuuzizza olukiiko okutabaganya enjuyi zombi. Wabula Katumba atunudde ebikalu bw'abuuziddwa ensonga eyamuziikuza ebisigalira by'abafu wajja yali abitwala kw'ossa n'ebisigalira ebirala ebitalabikako ng'ono bakira atamatama bw'ategeeza nga bw'atamanyi muwendo gw'abantu be yaziikula. Katubuulire nsonga ki eyamuwaliriza okuggyawo ki ebijja. Ategeezezza nti yategeeragana n'abamu ku booluganda basengule ebijja bino babeeko kye bakolera ku ttaka we biri ekijja abamu ku baayogeddeko mu mbeera ne baagala okumwambalira olw'okubakonjera. Ne twogera evundi eyo abamu ne kibayingira okategedde abo ne bagala taate tulina ssente zira ku bbeeni agamba ne ssente ozirina ate bano baba tebagenda kusitula okitegedde gendo abafu bamanyi nti babanyi mufune gundi mumakinge balaga mbogo bakola kibago kitegedde teyakwata ssimu nengenda okukiddira kaakati eragamba olidanga nti eyo manduso bulijjo badde bakunoonya gotunda ebintu byawa. Bano okuli n'omusikasi ekitole Coronad beeganye ekyokukolagana ne Katumba nga bagamba nti baategeeragana ku kyakuddaabiriza bijja bino kyokka kyabaggwako okuwulira nti yabisengudde n'abitwala Bulemeezi gye baabimugobya n'abizza. N'okujja wano bino byagambye mbi yatuuka yampaliriza namugamba nze sigenda wa Katumba kati sikyamutegeera. Abooluganda balumiriza Katumba okwagala okutunda ettaka ly'ekijja nga bateebereza nti n'ebisigalira ebitalabikako yandiba nga yabiyiwa mu nnyanja nga baagadde okumuyisaamu empi wakati mu lukiiko nga n'ekidiridde kumukunguza paka ku bijja balage abafu be yakomyawo wabula olutuusa abutuse matama nga tewali kyannyonnyola. Omufu gwayogerako oyo ayina abaana be gwagamba nti yabadde ayita mu mukoka era buli byannyonnyola efiuso byagamba nti ayita mu mukoka teyatandise ejjo myaka mingi nnyo nze ndajja wano tutemawo olusalosalo nga tudde maketinga era ekifo kye ng'omukulu oyo buli wayimirira bw'ati era ffe yatutunza wano wonna okutuukira emmanga buli wayimirira bw'ati bwawulira wali teyeraga yangaga ati wano mpaawo ssente wano mpaawo ssente wano mpaawo ssente mwana adigida budigizi yafuna ssente muri bakambwe ssente kikoliko ssente. Katumba abeetondedde ng'agamba nti wakuzaawo amalaalo gonna mu ngeri gye baagala wabula nga babadde asiwansa wano ku mazzi nga bamulangidde okutunda ettaka lyatalinaako kakwate era ne bamulagira n'okujja geeti gye yateeka ku poloti eno kuba yakijja. Byayogedde nti ajja kubitukolera tajja kukolako neki nze kennyini gwe mulaba yambuzaabuza nga 10 nja kuyiwa omusenyu n'amanyi nze nakutumya ogenda obazibu kakati yali ayagala ankokote bampa kapoloti kange wano ka fuuti 5 kumeka nga bano bwe basala zino zonna zaali poloti za jjajjaffe zino zolaba enju kakati nze bayaddira akange nahandika okukaba ebbulampola nabeera mityana navanga emityana ng'amaze okukaba ebbulako nti lwaki ozimbi wano anko tyaka tujja tuzimbawo tufuneyo amata. Bagamba nti bino si bye bijja byasoose okutunda ng'asooka kutunda kijja ky'abajjajja be ekiri mu kitundu kye kimu nga kati ayagala na kutunda kino. Wange simulaba taata wange simanyi waali bantu bakolera ettaka lyabwe lwaki atuŋŋanyiira ate ajja kubaleeta oba yabalya. Osisaidi Tulinawe Dickson bani abasabye okuba abakkakkamu ate n'ensonga zino bazikwate mu ngeri ya kisajja kikulu zisobole okugonjoolwa. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.